Juzi nabbi kakana ina akantu kayogedde ne katambula ku TikTok kanyumidde nnyo. There is a word is spoken. Kanyumidde nnyo era ne kanyongera ne challenge. And it added me more challenge. Yagambye mutunule mu kibuga. He said, and look into the city. Mwawule abalenzi ku basajja. And then separate boys Tuli from men. amakanisa jalaba abasajja n'abalenzi. And then there are boys and men. N'agamba tunuulire kirwano olabe kati ne baleeta kakundi ako. They brought akalaga ekizimbe kyazimbidde Mukama. so the akalaga building, ekizimbe Pastor Kayanja kyazimbira Mukama. the building Pastor Kayanja Ne built. baleetayo n'abalenzi abamu. They brought even some boys. Myaka asatu. 30 years. Myaka asatu. 30 years. Tekirina na kiri awo kiri shapeless tekitegerekeka. Tekitegerekeka. Bayitawo kitunuulye tekitegerekeka kiri awo. Has no shape. Ne bajjenga abato. But the young boys, batayiro makanisa ga Mukama. they are putting tiles into the church. Naye mu abasajja abakulu. But the mature men, abasumba balala musooke mutereeze enju zammwe. Musooke mutereeze yeekalo za Mukama then mutulumbe. first put right the house of God. Then. N'agamba mwawule abalenzi ku basajja nze siri mulenzi. Now he says separate men from Nze boys. ndi musajja. Me am Naye a man. abalenzi ba kitange gye bali mbalaba nange. But they are boys, I all see them. Asiri mu kusabula twogerako bogezi nga bwe boogera. Omanyi bwe boogera balowooza tetulina byakwogera. When they speak, they think we don't have what to Balowooza say. tetulina byakwogera. They think that we don't have. Bwe nodda mu kwesiba ku musajja. You go on talking yourself onto a man. Bane mulimu ebintu ebiswaza. Nze mulimu abantu beswaza ne wabanyiriza sobola mwogerera. Bwe nodda mu kwesiba ku musajja, omusajja ekkanisa ya Mukama temubanja. You're the man, the church is of, Temagana bulungi. it is shining Kakati olw'okuba Katonda yamugabirira. because God provided. Oledde mugagga kati kyeyasigaza okukola kwata ku bugagga bwatwalira ab'ekkalamojja balyeko. To take Israel to the Karamoja people to eat. Gwe ne mudda muggira naye muli mu myaka gye gimu egy'obuweereza. You are into the same age, years of ministry. Egyogera nga naawe weena bw'okola ki? Speak as there are some people you also do what? Help. Nze sisobola kweteekamu ekkalamojja akyalina ebizibu byange. Baba abasajja baatereera dda. Mukama mulungi. So tubiraba ne tubiwulira naye olw'obutabyogerako temulowooza nti tuba na We byakwogera. see and we keep quiet, but not because we don't have what to say. Ate bino byenjogedde mbigambye musaaga bisanga ku TikTok gwe Kaloleesi. Sina gazuukiza byasirika edda ndeka. Sigeza ne mbiraba ka TikTok. Mukama mulungi. So message nade ngamba bato bange betuli mu kuweereza nabo. So I was telling the people we're serving with, Oba abaana b'abasumba. or the sons of pastors or children of pastors, Tuweereze Mukama. let us serve God. Nze n'omulembe gwe neegomba ate manyi tujja kukikola Uganda. And I know we shall do it. Tujja kukikola. We shall do it. Omusumba asobola okuba n'agenda ku kyaki eri n'eri n'eri. A pastor can go and Nga visit temuliimu other kwesosola. churches when there is no segregation. Kubanga sitaani oba abasamize si be batusosodde. The devil or the witch doctors are not the ones segregating Ffe us, abali mu kwesosolanga. but it is we ourselves. Mukama God is kakati good. muganda waba alina kyakoze ky'otategedde. When your Oba- brother has done oba olina something you don't ky'obuliddeko understand, ekitali kituufu. or you had something wrong Munoonye right, obutako omugambo waayo owooluganda. look for him and say, Nsumba brother, munnange nawulidde kino na kino. tell him I had this and this. Mwaboogera temulowooza nti ffe tetulina batuleetera kompuleeni zammwe. Don't think that we have no people to bring to us your Naffe complaints. tulina abakozi bammwe abaddukira gye tuli nga batugamba temubasasula. We have the employees who come and say you don't Tubaleeta pay mu them, mawulire, but you don't. tetubakwata. Kuba ekisooka tetumanyi oba bituufu oba si bituufu. We don't know whether it is true or Abantu abo not. bamanyi n'okujja gye tuli naye nga baagala byabwe naye nga bawaayira musumba. They always come to us, but they are speaking false to the pastor. Mukama mulungi. God is good. Mutegere Bible. Understand the Bible. Mutegere Bible. Understand the Bible. Mudde mutunuulye ekyawandiikibwa kya Nuuwa. Go Bwe and yanywa n'atabira observe n'agwa eri. the scripture of Noah. Mutabani we omuto n'amusanga ng'ali bwereere. His son found him naked. N'addayo ng'asaasanya buli omu yafuna ki? Went back, was speaking this and this. And he Yafuna kyo got, ye yagenda ng'asaasanya. what did he get? Wangi? Naye abaana abategeera But people understand, bajja came
ne babikka kitaawe and covered their father. kakati n'abasumba bategeera So pastors who understand, bw'owulira ekintu ku musumba muno kyotakakasa oba kituufu oba si kituufu if you hear anything from a fellow pastor, whether it's true or not, ate oda ku tv yo n'oyogera Do not n'olaga go- nekyoyita do obujulizi not go onto your platform and start speaking ebyo this and this. n'otulimba toli musumba Then you are deceiving us, you are not a pastor. ebyo olimba You are lying. munoonye Look for him. kibe kya munda Let it be inside. ogamba owaayi nina kino na kino kyempulira Tell that person, I hear this and this. nina kino na kino kyempulira There is this and this I'm hearing. ate tuleme kugira mubiri gwa kristo And let it not come to the body of Christ. kuba balife abagobya abantu okusaba Because it is we who pay other people to fe come to abagobya pray. abantu mu makanisa We chase people from churches. mukama mulungi naye nze nzikiriza mukama mu myaka egitali gyawala ekkanisa ya mukama egenda kuba wamu In the years, this will be so high. mukama mulungi God is so good. nabadde mbagamba amakanisa agamu Some churches, gabuulira njiri naye tetulabangako they impact preach the gospel, but we've never seen the impact ey'enjiri eyo of that gospel. tuwulira ekigambo kya mukama We hear the word of God, nga tolabangako impact ku kigambo that you've never seen kakati its impact. ekkanisa ya yesu So the church of Christ, obuweereza bwa yesu the ministry of Christ, kino ekigambo kyayogera the word he speaks, nga kirina okuwulibwa mu bigambo that it had to be heard in words ate tukirabeko nga kikola and see it functioning. wano ogamba nti mwoyo wa mukama ali kunze When you say the Spirit of God is upon me, mwoyo wa mukama ali kunze the Spirit of God is upon me. ansindisa eri abasibe mbasumulule He has sent me to the prisoners to set. twagala kikome bukomi mu bigambo We don't want it to be in words. twagala okulaba enzigi nga zeggula We want to see doors twagala okulaba open. babulaza ne basisita abayimirira mu kkanisa Saying the brothers and sisters, musumba yayogera ekigambo ku lunaku saying weeruki the pastor spoke a word nali in such a mukomera way. ne navaayo I was in prison, but I came out. mwoyo wa mukama ali kunze okubuulira ebigambo ebirungi eri abaavu The Spirit of God is upon me to preach good abaavu words. bajje bawa obujulizi musumba yakyogera The poor to come and yesu testify. saying, yakyogera nze yali omwavu kati ndi mugagga me who was poor, I'm now rich. mukama mulungi God is good. kukiteeka mu nkola To put it into action. kyova yatambula ne bapeetero ng'ayagala balabe ebyo byakola That is why he moved era with Peter. agamba And peetero mwe munaaba n'okukkiriza naye kunaaba kutini kutya he told because of Peter that if you have faith, even if it's small, enzigi zijja kweggula that doors will open. ne weeyavaawo That even if he left me, enzigi z'amakomera zeggula the doors of prisons opened up. mu bikolwa byatume tula pawulo ne sayiraasi Acts of Apostles, we see Paul and bwe Silas. baatandika okusaba nga bwe yabagamba musabenga When they started praying, as he said that pray, ensisi n'ayita mu nsi enzigi ne and zikankana then all the doors started kufulu shaking. n'emenyeko olugi ne lweggula The padlock was broken, doors open. obwo buweereza bwa yesu That is the ministry of Jesus. bujjudde maanyi Full of power, maanyi gokka only power. mukama mulungi kyova olaba ffe That is why beera ku kigambo into the word n'omala n'okiteeka mu nkola and put the word into action. abalema ne batambula The cripple walk, abantu ne bava ku bugaali ne batambula people leave their wheelchairs to walk, demoni ne ziva mu bantu and they preach to kubanga ne the yesu people yayitanga because Jesus bwe could yayitanga pass. nga waliwo dayimooni That where there is a demon, nga tesigalawo it will not remain.